tiwaliwo akakundi akagala okufulumizibwa ekibiina kya NUP nga simanyi bakiva ku assumption oba ku mulugujju kigambibwa mu lugambo kakati ekizibu kyokoze kyowekitiibwa bamwine gwakootinza ate owekitiibwa Sseggona gwajjeko information tiyagamba nti party talina position ate ali mu kakundi ako kati nkaluubirizibwa kuba mulabya ng'omuteeka mu lisiti y'akakundi nti tebaagala okufulumya kati nkaluubirizibwa okwesigama ku bigambo by'owekitiibwa Sseggona bwe kiba nga ddala olede lindako amukootinze obadde omukootinze nkaluubirizibwa yes so nkaluubirizibwa okukootinga ebigambo by'owekitiibwa Sseggona kubanga alinga bw'oba oyagadde ku kireta ojja kugamba nti ali conflicted kubanga bw'aba olede nga mutandise omuteeka mu katuuko ebagala okufulumya simudawutinga naye kyenkugamba nti bw'oba nga mumaze omuteeka mu katu nga bamutaddeko embeera nti naawe gw'omu nga bwe baagala okufulumya olede kiba kitegeeza nti olinga mu conflict nga kati takyasobola naye kweyogerera kintu kituufu asobola okwogera ekintu olwokubanga naye ali ki conflicted kati sigenda kulirenga ku bigambo however competent he might be kati wulire kyange Honorable Sseggona bwe yabadde ku NBS olunaku olwajjo nti president wo ate era president we muno nti topapa nga nnyo kuvaayo kwogera nga president w'ekibiina gwe walibadde wakiri asembayo kubanga bw'oyogera olemesa abantu abalala balibadde bavaayo kuwa endowooza zaabwe because gwe mukulembeze wokuntikko omanyi okugaba amagezi kirungi era naffe baatukuza nga batugamba nti omuntu bw'ayogera owuliriza era bw'owuliriza ebigambo bingi ebyogerwa osobola ogamba kino nja kukikola kino sigenda kukikola naye kati kyetulimu tulina kwebuuza nti ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kyeyakoze kyabadde kirina etteeka ekikontana lyo oba nedda ekyo oba oyagala okukimanya ojja mu kawaayiro 8 1F nakakuleetedde lindako gwe zireke tofaayo gwe tofaayo wamaleka lwaki tayagala nkiddemu wamma bw'oba oyagala okumanya obuyinza President Kyagulanyi Ssentamu weyabujja okusooka akawaayiro 8 1F mu constitution ya NUP kagamba the president shall supervise all office bearers. That's okay. President w'ekibiina kya National Unity Platform ayina obuyinza okusupervisinga buli muntu atudde mu office ku leadership either in national oba eri mu party muda ku code of conduct ku party values ne ku constitution y'eggwanga wamu n'ey'ekibiina era mu kawaayiro eko akkirizibwa okuba nti asobola okukwata omuntu n'amubudaabuda oba n'amulagira nti okusinziira ku kino nekino ddako bbali nga bwe yakoze so ekyo ekisooka njagadde kusooka kulaga nti ne mu constitution ya NUP yabadde alina obuyinza omugambako kati olwokuba nti waliwo omuntu walowooza nti waliwo ekyandikoleddwa tekitegeeza nti yabadde talina buyinza bw'aba teyakikoze si musango osanga senga yakikoze kyandibadde beta naye bw'aba teyakikoze talina musango kubanga etteeka likola ki limukkiriza ekyo ekisooka ekyokubiri leka njogere ekyokubiri kyeneewuunyanze kiri kimu interest y'abano bamwine okudefendinga Mpuuga okay they are analyzing but these are NRM they are known they are the top violators of the rule of law amateeka bagamba bypassing agakola ebaagalidde kyetuta selective application of the law olwaleero lindako bwe twagenda mu parliament nga tulalira mu 2021 twagamba tugeze mu parliament ogikosanga battlefront okujjako bano mu buyinza era nga yeemu ku platforms etukozesa era owekitiibwa Mpuuga yatukulemberamu okujja okulwanyisa bano baveeko kakati bano be babadde balwanyisa okujjako twewuunya kiki ennyo ekibasanyusizza naye enkola y'owekitiibwa okuba nti kati batuuka n'okulowooza anti wuliriza nange mbuuza kibuuzo ngono bwakibuuzizza wuliriza nebamuneekwata nemwewereza ebigambo mulina obupapula bwammwe muwandike kuba mwenna nabawuliriza mu kiti nabadde njala nnyo ba intercepting naye neŋŋamba ambawe respect so kyengezaako okugamba kinti bano interest yaabwe mu kudefendinga Mpuuga in fact owekitiibwa Mpuuga alina okubeegendereza ennyo bano alina okwebuuza nnyo lwaki bano bamudefendinga ate ng'ayagala kuba maamula ku buyinza ng'ate babwagala nnyo ekyo nkimulekeddeyo ng'owekitiibwa akyetegereze ekyokubiri waliwo ekintu ekyogeddwa ennyo
nti organiche yatudde what tuina disciplinary and ethics reconciliation committee tuina nekenga bwazogedde no problem naye waliwo ebintu ebimu tuyina okwawula di organi lwekola di amagezi ag'obuntu lwegakola waliwo ebintu nga tebeetagisa kusooka kusikayo teeka kankulage singa osangibwa awantu nga kifo ky'olimu kikyamu katugambe obadde mukyala omwami n'akukwatira mu loogi naye nga mu loogi wabadde togenze eyo naye n'akubuuza nti obadde okola ki mu loogi eno noganze mbadde sirina kyenkola n'agamba okusinziira bwe nkusanze mu loogi eno yadde omwami ayinza okuba abadde tannatuuka naye sooka ogendeko wali ewammwe mu nnaku 2 nja kuyita sengawo tubituulemu tojja mugamba nti sooka ogenda olopa omusango ku poliisi obujulizi obuleete olaye musajja kiti nemeddewo wano olw'okukuuma ekitiibwa kye n'okulaga nti oli innocent osobola gamba kale kaŋŋende ewa ssenga naawe mu butuufu ojja mubulira ebibuuzo ebyo abirabe nga tebinaamu kimakulu ekyo lwaki nkireese nti okugambawo ekitiibwa Mpuuga stepping aside kyabadde tekyetagisa kusaitinga tteeka lyonna kyabadde 1 kimutaasa katego ffenna ke tumaze ne tuzuula nti yakaguddemu era ndishuwa naye nnyini atandise okukalaba nti yakaguddemu ekyokubiri nti system eyayitiddwamu eri questionable ono ow'ekitiibwa Mpindi muw'ekitiibwa nnyo ne submission ze aluddeyo bamanyi procedure y'abatula mu parliament okuva ku makyapaka lwaggulo lererere byonna ffe twagenda mu parliament kutula kuva ku makyapaka lwaggulo twagenda kufuna space twogera ebintu by'abantu ekyokubiri tusigale nga tuli ku mulamu tugikozesa nga battlefront kubanga ekyatwala mu parliament si kubeera nti nno si kubeera nti tuwali akaweweevu wabula tulina kugenda kukozesa nga battlefield kubajjako n'olwekyo kyengezaako mugamba ki nti parliament ya Uganda bwebanga yatuula kankitwale nti yatuula ekitali kituufu ne bwebanga yatuula teri parliament yonna mu nsi eyinza kuba nsiru netuula negamba nti ffe tutudde naye si leader of opposition naye Honorable Mathias Mpuuga tumusiimemu ak'obuntu ng'omuntu si office ya leader of opposition nedda endagaano gireete eyogera ku linnya nti Honorable Mathias Mpuuga era benefit yekoma ku that is one of the things ekyalese obuzibu yes zogera ku linnya zogera ku linnya era leader of opposition then nkugambye oyagala kugamba nti miliyoni 5 ze bayisizza zateesebeddwa ku Honorable Mathias Mpuuga ng'omuntu era nga zikoma ku Honorable Mathias Mpuuga ng'omuntu teze-extending wantu walala wonna that is it ekyo kizibu ky'amanyi ekyokubiri leka njogere wayogedde bamwene wayogedde wandiika ekyokubiri bannange ekyokubiri omanyira oya kulimba babadde n'obudde nga boogera naye simanyi ekyokubiri Honorable Mathias Honorable Mpindi Bumaali akatiriza nnyo ensonga era n'agamba nti parliament yayise ebintu whatever naye kamubuliyo n'ekirala waliwo enjalo wakati wa parliament ya Uganda ne parliamentary commission weewaawo ng'omuntu ebibiri ebyo asobola okuba nga ono atulaba tabyawula bulungi kati sagala batudde ku ssente no babuzeebuze ki omuntu alaba parliamentary commission olukiiko olufuga ki parliament ya Uganda yenna etuulamu ffe abaawamu parliamentary commission waggulu musango gwa Besigye Wilson nga beeropyene nga beewaabidde mu nga wange nga bamaze okweropa mu kooti parliamentary commission ne Besigye Wilson ekimu ku by'abaropya kyali ekyo nti parliamentary commission eroze esobola okutuula olw'okubanga ogani ne appropriating ssente nga bweyagala okwongeza ababaka ba parliament n'ekirala kooti neegamba nti parliamentary commission yadde lwe lukiiko olufuga parliament terukkirizibwa kutuula mu mankwetu ne luyisa ssente na nnyongesereza ziteeka badene ku muwi wa musolo era parliamentary commission nejjebwako obuyinza obwo nebeera nga ekintu kyonna kyeneekola oba ensako yonna gyeyagala okwongeza erina okuyita mu system entuufu ate nga initiated by executive ate nereeta mu parliament awamu neeyisa mu process nga ntuufu ng'eri ddu ng'eyise mu even the relevant committees ekyo tekyakolebwa kyenjagala ekirala okulaga nti bw'otunuulira issue endala ne bwe kyandibadde nga ddala kituufu parliament yandibadde kale yabiisa ne bwe kibanga kituufu ng'owekitiibwa Mpindi bwe yagambye
tulinawo kye tuyita conflict of interest ekitakkirizibwa. Bw'ogenda mu Leadership Code Act akawaayiro 9 ayesibwa 2022 kakugamba nti tewali mukulembeze yenna akkirizibwa kwenyigira mu lukiiko ng'olukiiko olwo bye luteesako bigenda kumugasa ye ng'omuntu ne luyisa ebintu ebyo ate era ne biyita aba alina okwe-excusinga. Ekyo Honorable Mathias Mpuuga atulaga mu minutes nti yali present. So eyo yali nsobi nnene. Ekirala bw'oba ovudde mu kawaayiro aka ka Leadership Code Act bw'ojja ku schedule ey'okusatu leka njogere bamwine abadde n'obudde bwo buli omu akozesa obudde bwe bulungi. Bw'ojja ku third schedule Oweekitiibwa Mpuuga Deputy President wa NUP ojja ku third schedule eya constitution ya NUP item 5 eyogera ku code of conduct ne conflict of interest ngekanya ne section 9 eya Leadership Code Act egamba all leaders shall avoid any situation where there is a conflict of interest or an appearance of conflict of interest. Nti n'ekibiina kya NUP kyanyini constitution egamba nti kasobeera wa NUP oba oli luddawa tewenyigira wonna we bagenda kukuteekera mu kattu ng'oteesa ate ku ebyo by'ogenda okufunamu. Leka n'ekyo nkimuddemu kuba nina ansa yaakyo. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School, we invest in education. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye company egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75579386 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssentale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba Top Care Restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery. Emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola order yo kati opiyo kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti 1 25 25 oba noti 772443 bannaffe aba Top Care Restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu.
onoonya ekifo eky'okuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sauna massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo, kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table, jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere, security ennungi nga ne privacy y'abaklayant baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 75164215 oba noti 761489 noti emu noti 4. Nina Guest House, a home away from home.